Yes baniriza akade kano mwasibye mutya munamuna abagifollowinga nembebaza nembagamba nti mwakola kyabanyi okubanga mwasubscribinga ate ne munyiga akade bagita Faali TV gye ba Pastor Kakande tebina bakubanga bigwa olw'ensonga nti abantu abamututte mu kooti ku nsonga z'okugamba nti nno bano yabafera ensimbi embwe z'okugula omuceere bano bagamba nti bakozesa ensimbi mpitirivu zaali mbukadde 5 okubanga kino bagula kilo z'omuceere jjukira Pastor Kakande yalina omuceere gwe yali atunda mu Lwera wayiseewo akabanga wayiseewo kondooza emyaka egiwerako omuceere guno gwaggwawo era kilo yagibaguzanga $5 wabula ate essaawa zino abasinga ali kati balaze okubanga babanja essente olw'ensonga nti omuceere baagugula naye omuceere bye baali bagusuubiramu tebabifuna olw'ensonga nti yali abasuubizza okuba nti nno omuceere guno bw'ogugula gukuwonya endwadde gukugaggawaza kati ebintu byonna byakyukira ddala bujanga bagugula ate mu kifo ky'okugaggawala ate byatabuka butabusi badda ku zero. Jjukira waliyo omuwala ku social media ku TikTok n'agamba mbu Pastor Kakande bw'ogende wuwe okusabira mbu ebiseera ebisinga ate akwongeramu bwongeza endwadde bw'oluusi otuuka eyo ng'olowooza akusabidde jjukira buli wogenda okusabira olina okusasula essente ez'okukusabira amateeka akkiriza oba gaana olina okusasula $20 oba 10 oba 15 buli wogendayo jjukira emirundi gy'okoma okugendayo mu wiiki zisente z'osaasanya tusobola n'otawaayo tusaagala notasasula sente kukusabira kkiriza oba gaana mateeka era ono yagamba nti abantu abasinga beegendereze nnyo ebintu bya Kakande kubanga bijja kubalalula bijja kubasuula eddalu ono teyakoma ku ekyo yagamba nti asoola alogootana ndoza gwe wali batteyo kubanga bamusabira naye ate yafunirayo ndwadde nabeera ng'alwala jjukira gy'okoma okugenda nga embagambe gye bakoma okutwalayo n'essente okusasula buli lwogenda oba olina okusasula toyinza kugendayo n'otasasula ssente sikiriza obagaana essente z'okukola ki ez'okukusabira bw'oba ogenzeeyo toyinza butasasula oba oyagala oba toyagala kaakati abasinga abawe nga bakola ki nga bagamba nti ekkanisa yali badde eggalwa naye nga kinaasoboka ku eri byava ku kilo ey'omuceere ey'emitwalo 5 aye baneegana bange okufera babafera kilo ey'emitwalo 5 omuceere kilo ya mitwalo 5 nti bagenda kugaggala bagenda kuwona endwadde naye ate abaali balinawo akasente ate kati bafugira ddala baavu abaali balina endwadde zattukira ddala mu kifo ky'okuwona kugamba ate zaatabukira ddala bintu biri mu vice versa yali ayagala okuba nga ofuna obugagga yayavuwalira ddala yali ayagala okuba nti noowona endwadde ate zaatuukira ddala ate kakati zibaluma nnyo n'okusinga wali bwe byali ddala kituufu Pastor Kakande alina magiki ng'abasinga bye bagamba kuba abasinga bagamba mbu alina magiki naye nga ate mujjuki nti bapasita nabo bantu nga ffe bantu nga ffe abasinga bagamba alina magiki alina biki twala tugende naye nga mujjukire nti nabo bantu nga ffe binaggwerawa kubanga gwe batwalako obukadde 5 ogula omuceere batabuka bali mu busungu batabuse baagala bitwala mu kooti bano bagamba nti baagala kooti ekole ki eragire ekiragiro kyaki eno eggalwe okumala akabanga mbu mpaka nga babaliyiridde essente ezo omuceere gwali mu Lwera omuceere gwabasinga bagamba nti gwali gw'Abachina bwe ne bateesa ne Kakande akole ki agubatundire ku sipiidi era ekyamazima gwagwawo ku sipiidi olw'ensonga nti Bannayuganda baagugula nessekugula yenna kilo nga ya $5 abasinga bagamba tegwali gwa Kakande kubanza naye manyi gwali gwa Kakande naye bagamba nti gwali gw'Abachina nti baali basaba Kakande akolesabirenga mu maketiya abayambeko okubanga bakola ki okubanga bagutunda osobola okubanga guggwawo mangu
abaagala bo okukivaamu bafulume Uganda. Kibategeeza nti abakyalina baafuluma dda Uganda anti baakola dda omusimbi baagabana ndowooza pasenti gye baali bawaka baasuubiza kakandi ne bagimuwa bo ne babwaka ne bafuluma Uganda. Kati bano ababanja sente simanyi kiki baliko, bano ababanja miliyoni zimanyanga 5 omuceere bo baagula muyitirivu ne baagula gwa bukadde nnyabo naye gwebulira otunogula omuceere gwa bukadde 5 ndowooza bangi tali muntu omu, ennamba yaabwe ewera bali mu makumi n'amakumi g'abantu bagamba baagala baddiza ssente zaabwe kubanga basinga ndowooza eriyo abagula ogw'emitwalo 3 ogw'emitwalo 2 ogw'emitwalo 10 omuceere teziyinza butawera miliyoni 5 bandowooza mu bantu nga 25 abaagala okuba nga babaddiza ssente zaabwe naye ng'esente banaafuna dde olw'ataano siba nti banaafuna wadde olw'ataano wadde ekyente eky'ekikumi siba nti banaakifuna. Ebintu kati byakola ki byaggwa bwe bityo bagume baabafuwera baazigwamu embi omuntu ng'olina ekintu kyokola olina okuba naawe ng'akola ki nga weegendereza tomala gagenda n'oduma budumi n'ogwa mu bintu gyagwa mu bintu kubagamba olabye omuceere osimanya ng'ogugaggawaza nga bwogulya gugaggawaza olabye byo mazima ddala. Ebyo bitambulatambula akadde kano ku social media kubanga siba nti kyaki banaagiggala ekyo ndabanga abeerimba bwe ndaba kizibu mpoziko nga kinajja buzzi naye nga bye bitambulatambula bagita Faali TV Faali UG News KB TV UG waliyo KRTV Uganda. Genda mu comment section tosigale nga ogifollowinga. Mbebaza mwe n'abasubscribinga emunyiga kade nti mwakola kyamaanyi ekyokuba nga mwasubscribinga ate ne munyiga kade bagita Faali TV UG. Likinga ate commenting. Mubeere bulungi, mbaagala nnyo mwena mweraba.